Kyonna kye munoonya ku bantu nkakasa bukakasa nti mujja kukifuna. Simanyi bw'oŋŋamba waakamenya abantu mu ntobazi n'osaanyaawo amayumba gaabwe. N'entaayi tennayita obagobye ku makubo bizinensi zonna ozisaanyizzaawo. Tebannanyiga biwundu kati ogenda ku mayumba gaabwe. Bannange mutusaasire nnyo ffe abambala ekifaananyi kya President Museveni ku gurawundi nga tetukwata ku lw'embalala. Gwe bw'otuula eyo gy'oteeseza mbadde nsaba osaasire nnyo omuntu ateekamu effort ennyingi ku gurawundi ng'akuyegera gavumenti eno. Oluusi mulina bye mukola ng'ekituufu tetulina bwe tusobola kubiwolereza. Toyina bw'oŋŋamba nti waakagoba abantu ku makubo bizinensi zaabwe ozisaanyizzaawo bakyabundabunda okunoonya we bajja 10 nti ate ogenda ku nnyumba zaabwe gye baazimba ne gye basula ogenda kuzisaanyaawo ogenda kuzimenya occupation permit nga pulezidenti waffe omwagalwa President Museveni yaakasuubiza bannayuganda okunywerera ku mataka gaabwe awatali wa ttaka wadde ow'ekibanja ataataaganyizibwa gw'oyagala kuyita mu urban development osaanyeewo amayumba gaabwe. Ne bannange mutusaasire n'abaana baffe kubanga omuliro gwe mukuma mu bantu ffe ababoda tubagenda mu kyere tuli mu ghetto tuli ku gurawundi tunaanyumya tutya naddala bino tunaabinyonnyola tutya abantu be twakuyega ne bawa President Museveni akalulu akangi bwe kati omusajja nga tannalayira mutudde mu ofiisi zammwe eyo mutulugunya abantu omaze okumenya bizinensi z'abantu ku makubo n'entaayi tennasala njijja ne ku mayumba gammwe owa boda oyonoonya omulimu gwe omukyala gwe wagoba mu ntobazi omukyala gwogobye ku kkubo n'akayumba mwasulo ojja kukasaanyaawo. Abantu be wanditudde nabo n'obagamba nti kituufu wano we mukolera tewatuukanye na mutindo gavumenti keebawe ssente mukulaakulanyeewo muligiziddiza nga zirimu n'amagoba amawanga amalala bwe gakola naye oyonoonye bizinensi y'omuntu olwali oyagala kuyita mu urban development ojja osaanyeewo ne waateeka oluba. Bannange ffe Uganda ebyo byonna mubikole naye mukimanyi nti bagenda kutwokera wano ne musaasire abaana baffe. Actually mutusaasire nnyo ffe abali ku gurawundi abakuyegera President Museveni akalulu nga tetulina bantu bakola mu gavumenti nga tetulina bifo mu gavumenti. Gwe bw'otuula eyo mu busuuti bwo n'ogamba nti tujja kumenya mayumba gammwe kubanga temulina occupation permit nga n'ebizimbe byennyini bye mukoleramu bikutte mu mbinabina. Ebizimbe bya ministries byazimbibwa ku mirembe gy'obote binaatera kubattira mu maofiisi. Oli ku mukazi omunaku n'omusajja omunaku atuuyanye okunoonya 10 tomanyi wadde ebbeeyi y'omusumaali bwegula. Bannange abantu baayira President Museveni akalulu tuleme kubalowoozesa nti bwe batyo we basiimiddwa. Mwene mumenya abantu Uganda yonna supidi nga nnene kati mumaliriza amakubo mujja ku maka g'abantu tunaddawa. Bampita Calvin Kayanja nayagala okugenda ebweru peni n'olupapula ewange oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo neetaaga abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ogenda okukola nga bakiriina e Dubai e Qatar e Kuwait ne Saudi Arabia. Tukola mu masomero tukola mu malwaliro tukola na ku bisaawe bya nnyonyi omusaala $1,040,000 nammwe abasobola okukola mu mawoteeri kwalabuliri kwaniriza abantu bawaita ne bawaitress $1,700,000 bakusuza bakuliisa bakujjanjaba ne ka vacation buli mwaka tokeerabira noonyaako ku noti 7772621 oba noti 7465248. Calvin Kayanja ogenda kuba omufuna butereevu.